I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Around the corner, Jagulanyi. Around the corner, Bobby Wine. Around the corner, Sentamu. Around the corner, Robert. Around the corner, Bobby. Bobby, be ready. Be ready. Hey, be ready, Bobby. Be ready. Bana Uganda. Yakutikinga chagu yakutikinga bana Uganda yakusaba wange tikinga sentamu bana Uganda. By the way, I'm not in the content. Mukama balaga. We have a different spirit. Today is Monday 16. Mark my word. Bana Uganda. Waliwo President Mopia aja alimukubo kuja bagenda kuchenjinga competition ya Uganda. Wo manyi sawa zino oli presidential advisor ozunga eno ono Mopia si yakuzunga. Ogwo manyi uli muyimi geno yimbe mukazi gwe wa muchaja gwe chiona respect my name what one neda go and do the work God give it to you. Ono yako zunga bulusintu yona gwo manyi oli muchaja wa oli mukazi otandika kutunda kodeyo. Coming to Kampala, you start to selling gobe, jobio, nakati, buga katekuma, utambula mubafu, gwe muchaza gwe, be ready. Ogenda kudayo utundako, dodoyo. Ono yakovuga moto kwa kwala mu passport obuma ngongo. Everybody have a pass. Dayo. Silala. If you know you are MP, be ready to leave. How many MPs in Uganda? 540. They are going to reduce the MP from 540 become according to how many languages in Uganda? About 56, about 100 languages. Those are the minimum for the MP. Mukama balagako. Go manyi ono wafe ba moroko le paya. Soda ya lokumi ba moroko le batunda ko mutwala 5. Ne olive oil ya kufumba made ne amazi oba oli prophet bagena ko twala ko gwe musharo saba ko abafu bazukuke oba malaya waliwo eyakoze mu luzungu kye bayita impersonation yaddide amanya gange Half London Comedy nagulawo account ku Twitter gye muyita X. Jagala mukimanye nti yo account si yange. Era byonna byateekayo sinze mbivunanyizibwako. Eyo account eriko ka blue tick baji verifying but it is not me. Si yenze Half London. Account yange eri ku Twitter oba X eriko Half London Comedy naye tekuli blue tick teri verified. In fact yange ko kusembyayo kabwa. Yange yeyo. Tulonde naye leero okulonda kubulako omwaka ogu in fact sina mwaka tegukyawira kubanga 2025 tutandika electoral process rotonebuuzako lwaki reforms zino omusajja tanazileta wali eche otuddekawo n'okyebuuza kuba nakugamba eno revolution bakugattira ekintu nga nawe okirabako oli wakugattira ebintu nga tebigatta nga tobiraba aba akulimba oyo muwe ekibuloka era nina be nakubye ebibuloka wano okwange twagala wano negative energy when we have an active camp okitegera wache buzake ekintu ekyo olutulo olusemayo guno omwaka parliament ebuzayo olutulo lumu bagenda kukola budget oversight sibya reforms nedda bagenda kukola budget oversight mbokuwa amaaso miche binabera mu budget ya 2025 webuza ku kintu ekyo lwakiribwe ekityo tulina we tukakutte akuta akasajja lwakuba wali mu Uganda kakyabalaga nti kaamaanyi naye ayina wakakutte tukalabisiza tutya. Mujjukira bomu ezakuwa abantu mu mwaka gwa 2010 World Cup finals ku Ethiopian village e Kabalagala nendala ebigogo muzijjukira bomu ezo.
Museveni n'asitula amaje n'agatwala Somalia mu Al-Shabaab ne Al-Qaeda balumbye Uganda balyoke waneno yali akikola kusika attention ya America kumukulaga nti no kumuwa trust tie yasobola AMISOM mission ng'onako olwaleero His Excellency Kyagulanyi we yazze mukube wajjo kati Ruto yagirina yakalabisa internationally nti Museveni is under Al-Shabaab era Rwanda process ebigambo bya Ruto mwawulidde ntino tulina okukomyawo emirembe in the own of Africa Museveni ono abadde akulietinga ng'entalo ate namana janga problem solver eyo bom tugenda kufuna answer ani yakuba abantu baffe bom naye ng'olwedde be tulina ku mmeeza bali babiri tulinako Museveni tulinako Kagame ani yakuba abantu abo bom under Rwanda process is the answer nakugambye don't miss a video paka nga process ene wedde tugenda kwa tegedde ekituufu okitegera then tujje mujjukira bomu ebbiri ze bakuba banna Uganda mu November muzijjukira 2020 emu yali ku Parliamentary Avenue endala yali ku State Square muzijjukira ezo bomu era kuolo Museveni yakola ekintu kyekimu n'asitula amaje nga tasabye na Parliament n'agatwale Congo mwagenze kulwanyisa ADF mugajjukira muzijjukira ezo bomu kambi batere waneno mu birabe omanyi mulowooza abantu amutogera mbogezi kambi baterawo mu birabe kakati ezo bomu tugenda kufuna answer under Rwanda process kakati sawe eno je tulina ku Museveni ne Kagame ani yakuba abantu baffe under Rwanda process tugenda kumanya who is the real criminal era nga kino kinagwera nakugambye ono agenda kuba mazo okusalawo entebe afajituwa mirembe oba kumpaka wakiriza akalulu kitegeeza wataita reforms zizimu kitegeeza agenda zituwa ku ddembe wabula wazileta kumpaka mwetegekere kyonna ekijja nabagamba prepare for the worst to get the best okitegeera tugenda kufuna answer eyo kubanga already Rwanda process ebakutte Tshisekedi yalopa Kagame ate nga tujjukira ku bimwe byasitula abantu ekyasitula amaje ga Uganda ogende Congo kyava ku bomu ezo nga za ADF naye leero UN report yene tugamba ti Museveni ne Kagame bali ba supporting abayekera Congo yagenda kukubaani eyo yakuba abantu baffe bomu nga leero UN report ebakwata era Rwanda process bali mu kubawozesa bagenda kukubaani Congo ebyo nakyo mugenda kifuna muwadde mwebuuza sente zammwe zebayisa zalagawa zebayisa akatundu bakaita North Kivu Museveni yali agenda okukola enguudo kali mu Eastern Congo sente zammwe Parliament yayisa tyegenze kukola nguudo ngeze Kampala zifaanana bwe zityo Museveni yali anoonyaayo ki enguudo yazikola oba nedda report eriwa ku sente zaffe ze baatwala bagituwe tugenda kujifuna mu Rwanda process nakugambye don't miss a thing because one of His Excellency Kyagulanyi watulagira nti am unmasking the dictator okitegera mukumu unmaskinga yakugamba tugenda kumutema ebiwawaatiro ki byamutemye AMISOM mission emugenzeeko kakati lero bamuyinanga ku kulimino AMISOM mission emugenzeeko bino bigambo bya Ruto lero bamuyinanga ku kulimino Museveni yaluzinze ekifo echa East African chairman yakiruzinze okitegera yakiruzinze lwaki bano bamwefuulidde ekifo kino ne bakiwa Ruto awo tujja tugenda kwata omu ku omu Museveni ono yabalyamu ati oluko okutuuka nabo okumulyamu olukwe ku lasti ekyo naye mugenda kimanya era ani ali emabega ga kino ekintu naye nga twabugambe the main force the main international player the one and only the elected president of Uganda His Excellency Kyagulanyi akyakutte ne reform awo yakasajja tekannazireeta ukategeerako tubanja ntebe yaffe bana abazungu betwaleta ba allies twakuyetinga ba allies mu lutalo lonna ng'oli mu lutalo olina okuliyetinga alliance kakati feno gye twakuyetinga ne bano ne Museveni nakuliyetinga ye ne Russia let us see who is who ani yakuliyetinga ab'amaanyi ani agenda okuli enforcinga force ye kuba tuli mu lutalo waliwo kampu bbiri eyaffe ne ya Museveni erimu mu Russia na mu China eyaffe erimu mu America na mu Ngereza kakati tuli mu kumutema biwawaatiro kakati ndowooza okitegedde twagala kumanya ebiwawaatiro bino tubiteme tutya eyo Rwanda process ye answer okitegera ekintu kino so kakati njagala enkya tuprovinge nti financially amutuusizza wakuba yabagamba ngenda mutema ebiwawaatiro then ngenda kumwavuwaza tumulumbe nga ffenna tuli baavu tumutuusizzaawa guno omwaka guggwako mbagambe Rwanda process egenda tuwa answers zonna mugenda kumanya Museveni we tumutuusiza kati mukumutema ebiwawaatiro mutegere ntwagala tulaga ensi nti ye M23 ye ADF breaking news nkiddemu breaking news Muna Uganda this is an alert for you njagala osindike video ene etuuke paka kujajjawo ow'omukyalo
kakasa nti etuuse kujjajjawo ow'omukyalo. Foot soldiers, the ground soldiers, tugenda kuyingira embeera ey'akazigizigi mu Uganda awo naye mbasaba ke kaseera mwetegekera embeera eno nkiddamu Munnayuganda tandika okwetegekera embeera gye tugenda okuyingiramu y'akazigizigi okitegeera etya naye embeera eno yonna yonna okutuukawo kigenda kuva ku kusalawo kwa Museveni either Uganda eyo tumuggyako nga Asadi oba avaako nga Daniel Arap Moi. Starlink yasookera wano, NATO yasookera wano, Luto na US NATO Ally yasookera wano, okitegeera Munnayuganda Bungereza edeployinza amagye mu East Africa. Nkiddemu Bungereza ekoze deployment mu East Africa. Esindisa amagye gaayo mu East Africa. Katundu ki bakayita batya North Kivu, Eastern Congo, wetadde base. Era ng'ekugamba nti ekigireese egenda kuuma katundu ako na kuba M23 kukakasa nti wakati kavudde ku nyanjula kati katandise. Bungereza ekugambye egenda kuba M23 okujijja oweri ekuume ekitundu ekyo kitegeeza they have come there to stay. Nabagamba Bungereza na America batutte Congo. Kakati lwe mbanga mbadde mukyali muzanyo nga China ekyabbayo bu gold ne Russia. Kakati bagenda kukubira M23 lwaki bano bakimanyi nti Museveni ne Kagame bali mu M23 be babba gold ne bamuwa Russia. Naye Bungereza kankubuulye kino ekigireese si gold oyo. Si gold wa Congo. Nedda. Bungereza eyina ekintu kye bayita Commonwealth Agreement. Ogiraba? Eno Commonwealth Agreement egamba etya free and democratic society. Kakati leero osanga abadongo nga bakuwoleza byosomesa foreign policy teyina wetuyambira principles ze mwayitamu size zino lwaki tuzisanga ne mu Commonwealth Agreements lwaki mweziri eno endagaano eno yakolwa before the coming of Museveni nga ne bajjajjabe tebannajja mu Uganda 1894 agreement lwaki essaawa eno njijjeyo n'endagaano eno kwa bulijjo nsomanyize saga akaayana n'abantu kwa abantu abamu bakaayanya mitwe beetikka mitwe okitegeera kivula bakaayana nze sikaayana na wa mutwe gwe njagala omuntu aleeta facts y'ensonga kino kye kitufuula ab'enjawulo kweno app ate nga tugenda kubeera banjawulo paka revolution ne weeriggwa kubanga tulina kye tugenda kwogera kitagenda kutuukirira. Bungereza ekoze deployment naye Bungereza weekoze deployment ekoze mu North Kivu weekoze lwaki tegenze mu territory endala. Oyinza okumbuuza kati bigattirawa parliament yamwe sente ze yayisa enguudo mwali mugenda zikolawa gwe banga tezikulwa Uganda. Parliament yamwe sente ze mwayisa enguudo Uganda yali egenda zikolawa leero kivudde kuki Bungereza n'okufuna interest mu kino ekifo nega aketeekewo base ne kampu yayo ekube M23 ejijjewo kivudde kuki nabagambye Bungereza eno eyina ensi yaayo gye yeetaaga. It is a Commonwealth state ayagala kwewaggula. Ekiri mu kubisa Ukraine olunaku olwaleero kye kigenda okubisa Uganda olunaku olwaleero. Naye bo bano babeera ne condition kasitokiriza free and a democratic society according to the Commonwealth Agreement bajja kuleka ogende bubafulumye gwe baagala okitegeera. Russia ne China baagala kutwala state eya Commonwealth their favorite one. Nabagamba luno olutalo siwa Africa yonna. Omungereza waliwo ensi gy'otakwatako gyeri. Nzizenga mbagamba ekintu kino naye mbagamba nti Bungereza eno bagikutte ku kinyusi mugenda kulaba what is next. Not Museveni. Eno endagaano eno gye nabagamba 1894 yekubiza bassekabaka bonna n'abalala ne bafiira mu buwaŋŋanguse. This is the pearl of Africa. Eya Bungereza gye njogerako. Okitegeera? Kakati mugenda kulaba emberenge egenda kugaga. Kino nzizenga nkibasomesa naye mbagamba nti naamwe eyo gye mulabaawe Uganda. D77+1 akabinja kukalwanyisa Bungereza naye mbagamba mulinde Bungereza egenda kureactinga. Kakati essaawa etandise okureactinga. Gana amagye kangateeke wano. Gana amagye gano mugalaba ekisigenda kijja okagabeere wano. Amagye gano gayingidde mu North Kivu.
wano era bakugamba mission ebyasoso okubaleta kukuba M23 M23 eno ebadde ekwata gold ne muguza Russia na China then balyoke bakuyingirira omuntu ku main source zizenga mbagamba waliwo agreement ezimu nga za musaayi nga Uganda yogena gireka nga Ukraine o Uganda yokuyingira Russia okitegera nabagamba history yeddamu but fools don't learn from history and I copied this from a wise man called Past Facts yakugamba present fools don't learn from the past fools to make history repeat itself kakati yezemu nabagamba Museveni avirako mu history kino kye kigoba Museveni okitegera ekintu kino eno gye bayita Bungereza kati etandise okujjayo full force mwamulaba yagenda ebungereza n'avayo n'agenda mu UN n'agenda mu America mbu agenze kuuga kakati twagatwayo ebyava mu ddubi muna Uganda prepare yourself for the worst unless Museveni does his best naye watachikola Uganda togenda jira bange gena mutwale lya Bungereza mu mikono gya Russia mu Bungereza etunule leka Victoria eyo bajitume zingi pi nga Bungereza etunula bwetu their watch yeah Lake Albert Queen Elizabeth National Park bichuke mpozi nga 1894 agreement teriwo nga Uganda teri mu Commonwealth agreement na kugamba ekintu kino bacha activatingira mu bantu kati byachuka luli bakwatanga bano bachali bakabaka ne bawanga amanyi mangi then baleno okujja mu gundi okujja mu subjects babo kyababereranga kizibu kati bwe bakitestinga ku mwanga ne kibakolera bulungi ne bakiteeka mu gundi gakiyita mu bantu kakati muna Uganda nakugambe tukyayimiridde ku percentage gye nakuwa nabagamba tuyine ebyokulwanyisa tuyine mundu nga mukayana kakati zitandise ovaayo nabagamba tulina bomu tulina mizalo tulina miji nga mukayana kati zitandise okuvaayo tulina nateri Kenya nateyo Kenya yaze kulwa BRICS erina okuprotectinga dollar tulaba Rwanda process is as a result of NATO's presence in Kenya kakati ne Bungereza kulwa namu ne G77+1 deployinze mu Congo nabagamba nga banakuba omuntu basoka kumwetolola we bati bamala okumwetolola ne bamuleka mu bbanga nga bamulekedde option eji yensonga bakina bagamba nti stage gye tuliko wano Daniel Arap Moi we yalina okusalirawo either multipartyism oba force yes kati we tuli either agenda kuleka reforms ezo banansi besalirewo agende ng'agobera Commonwealth agreement oba si kyekyo agenda na force nga banansi bechanze kati awalina okulondako kubanga ati all cost is losing taina numbers tazirina implying it is easy for us to activate these agreements bamukube kisoboka fetuletaga mundu nabagamba we don't need guns yensonga lwaki mbadde nga nkuba ebibozi wano butusonda mundu musimanyi tugende march to parliament why do we march to parliament tuinayo final break nabagamba just organize mobilize then get ready for action time chechi kyamonyeze saweno ye Democratic Avenue according to this achaina mu Democratic Avenue je baita free and fair elections nga abantu ebesalirawo kyokka kyeki kyamukwatiridde kati saweno kubanga senga avenues zinazimenya according to the Commonwealth agreement ne ogenda mu gundi mu American foreign policy ne ogenda mu UN charter nyenda kukatira zona charter 3 ogenda kulaba nga Museveni aina 99.9 chances okubwa senga jijjamu atikeyo then nabagambye kino kye kitulidi nga tu protest vote wanu mukatumwali Daniel Arap Moi we yasembayo okulajana ekyo kye bayita Commonwealth. You cannot change a Commonwealth state n'ogiteeka mu communist state awo oba olimba muganda wange awo oba okoze kyamaanyi bana abasajja basobola n'okugjawo Kyagulanyi osenga abantu babeera batudde kuba amanyi bingi kati senga ta activating abantu bano kujja kutwala twale gyabwe basobola okumwefuulira ekyo nakibagamba nti bano basobola okwefuula bakisobola so we have to be vigilant get ready focus